nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. Nolwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bannayuganda bannange mbalamusizza. Amannya nze Nyanzi Fred Center Musaba Kunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza bannayuganda, nange ne ganyiza nnyo. Nabyo ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi mirimu wataba ebikere bitemba ennyumba. Nabyo ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Kyakiru, omusajja oyo gw'otudde naye musajja mutemu, talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteza, Rita Nabukeenya, abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera, abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi. Nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu. Afubye nnyo okweyambisa famire ya Sentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga ekyobugagga ekitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. Nolwekyo okusaba okola ekituufu oveeyo okyusa ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Noconcentratinga ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Bannange bwebityo bigenze, Mukama atusaasire. Eno ensonga njagala kugyogeramu ne bakomuledizi bannange aba NUP mwenna. Simanyi bulungi naye mbasaba amanyi okunsingako ku nsonga eno onyambe ompabulemu. Mpulidde mbu Museveni ye yagenze e Makerere. Mutabani wa Nyanzi nga ye guild president e Makerere. Abayi wabaddewo omukisa gwonna ogwa mutabani wa Nyanzi Fred nga guild president wa Makerere ogw'obutabeerawo nga Museveni azze Makerere. Wabaddewo omukisa ogwo oba kibadde kiteekeddwa kuba nti alina okubeerawo nga guild president wa Makerere nga Museveni azze e Makerere. Bwe kiba nti kibadde kiteekeddwa okubeerawo nga Museveni azze e Makerere ne guild president wa Makerere nga alina okubeerawo, then awo omwana mba muddiramu obutamunenya nti lwaki abaddewo nga Museveni azze. Ekyo kimu. Ekyokubiri, wabaddewo omukisa gw'ogaana okutuula mu kifo awategekeddwa Museveni wagenda okutuula n'obukulembeze bw'e Makerere nga ne guild president mwali. Era wabaddewo omukisa gw'omwana okugaana okufuna ekifaananyi nga badde mu kifo bateekeddwa okutuula nga Museveni atuddewo. Bw'okuba nga tubaddewo omukisa gusobola kigaana, era nawo omwana basikola ki simunenya lwa kifaananyi kyabaddemu mali ne Museveni, era sinza kinenyeza famire ye nti lwaki omwana yabadde mu kifaananyi ne Museveni. Nsaba kuwabulwa ku nsonga ezo. Ekyokubiri,
botuna body language y'omuvubuka ono olaba wessanyu ne excitement yonna gy'alaga okuba nti ali ne Museveni ng'omuntu asisinkanye gw'ayagala bwabeera bwasanyuka nga bwe tuli okulaba Gidi presidents ab'enjawulo ababasinkanye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bazze ku kitebe kyaffe nga bamusinkanye excitement eyo bw'otunula body language y'omwana ono ojamu excitement yonna eraga nti musanyufu nnyo okusisinkana Museveni. Nze bwe mutulanga ndaba mwana si musanyufu entunula ye ne body language ye nga teraga nti ali so excited okusisinkana Museveni era nga embeera ze ziraganga omuntu akola ekintu olw'obutaba na kyakkola. Nze bwe ndaba nfaananira bwe ntunula ebifaananyi bino oba kitegeera. So mbasaba tusooke tukanye ensonga ezo nga tetunaba kukola ki kuvuga Ssaabakunzi waffe Speed ku lw'omwana we kyakoze. Tusooke tunula ensonga ezo ku oyo omwana nga tetunaba mumunenya nnyo ku kyakoze. Ayinza okuba kikoze wa buwaze nga bala mu Busiraamu tutakkizibwa kulya mbizzi naye nga otuuka mu mbeera ng'olina kulya mbizzi okusigala ng'oli mulamu. Oba okitegedde? Chairman Nyanzi ovuddeyo n'onenya mutabani wo Churchill nti lwaki yameeteze President Museveni. Kakati ekisumbuwa Chairman Nyanzi butasoma. Era Chairman Nyanzi kikusumbuwa butasoma. Makerere is an education institute liri ssomero university si bya bufuzi. Kwata mutabani wo Churchill omutwale mu Nuupu University akole byoyagala. Eri university si ya Bobi Wine olwo olugezigezi lwammwe. Makerere si Nuupu, Makerere si ya Bobi Wine. Kwata mutabani wo Churchill omutwale mu university zammwe. Temujja kutumanyira. Ani amugamba abeere Gidi president? Bwaba tayagala ku meetinga President Museveni ani amugamba yesimbewo? Temutumanyira nammwe. Kati kyogamba mwena abaana bammwe gye basomera abasomera esseeta ewa Minisita Miyingo beenaalemu. Mujje ebyobufuzi mu kusoma. Makerere University, it is an education institution. Liri ssomero. Kwata omwana wo omutwale mu Nuupu University jojo mu ebiragiro. Temutumanyira manyira. In fact, let that boy be impeached. Omwana bamugobe ku bwa Gidi. Ye Gidi president asoose e Makerere. Ekibasumbuwa Bobi Wine family yammwe teyasoma. You did go to school. Is it the first good president to be there? Omwana wa Chai, omwana wa Nyanzi. Nyanzi yazimba Makerere eyo. Tumbavu, mujja mutuwasamira. Kwata omwana wo mufulu. Get your kid there, from there. Tumanyira manyira. Lwaki temuzimba Nuupu University? Build your university. Muwe ebiragiro, fere tujja meeting no? The president is the head of state. Bobi Wine nga mu meeting e Makerere. Bobi Wine yabuza President Museveni e Makerere ekifaananyi temwakiraba. Mwebuza amagezi. Mulinga ebyoya. Gwe Nyanzi totumanyira. Butasoma bwe bukusumbuwa. Bobi Wine met the president in Makerere. Nekifaananyi weekiri all over. Mujano mutumanyira, mwagala nnyo amawulire, bumukola amawulire. Makerere University, it's education institute. Bofuka Gidi no gobera amateeka ga university. Chairman Nyanzi kikusumbuwa era tewasoma. Ne Makerere era tewalinyayo. Gidi president we Makerere ara student. Ayino gobera amateeka ga university nga bwe gali. Kati goba bikulumye gendo zimbe university hiyo. Ani amugamba yesimbewo ku bwa Gidi. Nja mutumanyira manyira, mutuwasamira. Ebyo byekisirwe mu mujja bikolera eri mu NUP. Tumbavu. By exporting idiocy. Kyogamba mwena abazadde abasomesa z'abaana esseeta muli beenaalemu. Kubanga seeta ya Dr. Miyingo. Kyogamba bonna bannyini masomero bawagire enaalemu. Kati muzimba amasomero abeenaalemu batwaleyo abaana aba Nuupu nammwe muzimba agamu. Nyanzi tujjeeko obutasoma chairman. Chairman Nyanzi tujjeeko obutasoma.
You are exporting illiteracy. Makerere political party of Somero. It's a school. If you give the president. Chomwana wa chairman Nyanzi, Guilty President Makerere. Nalabya aba NRM basose ne batuleetera n'abalala ne bawereekereza. Naye gwali badde mulamwa nnyo ng'omwana ye yagenze mu ofiisi ya Museveni. Nga si Museveni yazze mu ofiisi y'omwana. Kubanga Museveni okwesitula agende ku ofiisi y'omwana wakakkalabiza. Kino ekigenda mu maaso era ye kyeyabadde ayagala gwe ate wabaddewo Guilty President bameka. Abakambwe nnyo abaswana osuula gavumenti ye abeekalakaasa abakola ki abakuma ebipiira. Talinnyangayo mu mikolo gy'e Makerere. Yasookedde wano n'agenda. Ekyo kyennyini ekigenda mu maaso era ye ng'omukulu kyeyabadde akola ki kyeyabadde ayagala. Naye ne kiba kya mukisa mulungi nina kye nalonzeemu. Nabagamba jajjanga Adija Nakayiza agaafanga yagagoyanga paani nga tagakkiriza gayiwa agaafa nga gagoya paani. Oluusi tuteekebwako ekiso nga buli buuyi kisala. Nga bw'obeera mu kifaananyi kijja kukusala. Nga bw'okifuluma kijja kukusala. Nti kakati obukulembeze sitwagala tubuguumiikire ku kimu maanyi g'abantu morale oba moralite mmwe mwasoma. Nakyo kintu kikulu. Kubanga era singa tekyabadde bwe kiti ate singa biralamu kati. Dabanna abaagala okufuga eggwanga bw'oba tosobola mmuwa kitiibwa nga mukulembeze w'eggwanga kimuwe ng'omusajja omukulu waakiri. Olwo nno tegajja kuwandiika ag'ebunaayira nti nephew wa His Excellency Bobi Wine oba aba nephew oba cousin mwe mumanyi. Yakoze bw'ati ne bw'ati. Mutabani wa Bobi Wine asiyuusa empisa. Omusajja omukulu amuwadde engalo n'azigaana. Akakiiko k'essomero kayise Sseggwanga w'omu yunivasite neyeeyita Sseggwanga w'ensi babakuba ekifaananyi n'agaana. Olwo nno bitandikireyo Makerere. Tumugobye lwa butalina mpisa. Ffe situsobola kulemberwa muntu ataliimu karakita za bukulembeze. Kubanga mu bukulembeze mubaamu n'ebisoomooza. Ngoluusi n'amaanyi g'omusajja tugapimira mu kaseera ka kusoomoozebwa. Yabadde agenda ffa yajja mu kifo kino nga takimanyi nti biriba bwe biti bingi. Naye ng'eno kiri applied to who? Ku His Excellency ataamukuza nako akyasi abadde uncle. Ku Maama Baby Kyagulanyi ataamukuza nako akyasi abadde anti we. Eno ye family eyagala okufuga eggwanga. Eno ye family eyagala okufuga eggwanga eyagala okutwala Uganda mu maaso. Baprofesa bagobye eri ne wavayo n'abalala nange ate eri ku kibiina ekikulu banvuma mwe mubadde mumusuubira mukyazaalibwa bano n'ebirala bingi nnyo. Nabwe kityo oluusi batuteekako ebiso nga buli ludda bisala. Kati ate oluusi baba bato. Kyokkola nze saagala nnyo baana bato newankubadde tuli mu younger generation. Naye nze saagala nnyo mwana muto kisusse. Kubanga ne ku mutendera gwa university oyo mwana muto. Kutuula mu bifo bya bukulembeze kuba aba akyayina n'entiisa. Oyo n'okutuukwe ekikuyingiramu kiyinza obutasengejjebwa kimala. Kukiteeka mu muwongo.
gundi ajja naye ate ebyobukulembeze biba biti oba gundi ajja naye ate onadde n'ebirala kuba muto oluusi n'amugwako bugwi simanyi oba yabadde amusuubira ekyo banaakinnyonnyola oluusi n'amugwako bugwi abruptly Museveni akuba entiisa nikesi nammwe temukimanyi mu bintu ebimu ebikola omufuzi oba omukulembeze mulina okubaamu okutiisa ne bw'oba tonnayogera oyo mwana muto Museveni omukuba entiisa ndituula wali muzzukulu omanyi Museveni alinga emmese aluma amwenya aluma afuuyirira tuula wali kati oyo omwana obwongo bwe tebulina sipiidi gye buddukirako kusalawo mangu mu budde obwo